Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinza okuba ng'otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Nga bwe nagambye nti ngenda kuba nga nkomawo nkuwe updates buli kigenda maaso mu ggwanga lyaffe saako ne mu East Africa yonna. Kaakati abatujju oba abayeekera ba M23 okuva eri mu ggwanga erya DRC beeweze enkolokooto mu bitundu ebimu ebya DRC bagambye era bakutte okulabula nti babaleetera amagombe abo bonna abaneesikkaliza mu kkubo lyabwe. Bavuddeyo ne bawera nkolokooto gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti ku UG Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza ng'era okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Gwagala otweyungako ogenda ali wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuba osobola bulungi nnyo okuba nga otufollowinga bulungi nnyo ojja kubeera ng'oli updated gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gye bavuddeko emabega twabaleetera amawulire nga tubalaga abayeekera bano aba M23 engeri ekitongole kino ekya UN gye kyavaayo ne kigamba nti Uganda esapootinga obuyeekera buno era buli wansi wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Oluvannyuma lw'abayeekera nabo baavaayo ne bayigaana bino ne bagaana edda ffe mu Uganda tugendayo lwa meeting zaffe kubanga mwe muli enfo zaffe ne tuyinza otuteesezaamu ne tuwulira nga tuli seefu. Saako n'omugezi w'amagye owa Uganda Felix Kulayigye yavaayo ne yeesambajja ebyogerwa nti no bo basapootinga obuyeekera buno obugenda mu maaso obuli mu ggwanga erya DRC gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira obuyeekera buno busapootingibwa eri eggwanga erya Rwanda nga lijja litigomya gavumenti ya Congo obadde tokimanyi. Kaakati nno ebyo nga bikyali awo obulamu mu ggwanga erya DRC bukalubye naddala mu bitundu eby'eru Lubero, Northern Kivu bino birabika okuba nga bikaaye. Abayeekera beeyongedde okuba nga bayera nkolokooto mu ttawuni ezo era bagenze mu maaso n'okulabula nga bagamba nti ebitundu ebyo aneesigaliza mu kkubo lyaffe wakakajjuutuka. Jjukira kati kigambibwa nti nno baakatambula kilometers 5 okutuuka ku ttawuni ezo, babulayo kiro nga meters 5 okutuuka mu ttawuni ezo era fokasi zaabwe n'ebigendererwa byabwe biri byakutuukiriza mu ttawuni ezo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Eyo gye bayimye ne basindika obubaka ne bagamba buli abatuuze abali mu bitundu ebyo muba abagezi musibeeko obwammwe obwanguwa mwabulire ebitundu ebyo. Era kino kireeseewo much concern, kireeseewo okubanga buli muntu ensonga eno emukwatako emukakatako okulaba nga asibamu obubwe ayabulire ekifo kino. Newankubadde abangi bavuddeyo ne bagamba eno misinformation kutiisatiisa bantu na kubagoba mu bitundu byabwe. Abayeekera tebannabaako kuba we baatuuse kuyingirira bitundu bino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ekintu oba oluusi eky'obulabe eky'okwesigaliza kubanga tuzze nfuna tulaba nnyingi nnyo abayeekera bano aba M23 bazze bayeekera nga balumbagana ebibuga we babisaanyaawo saako n'okutwala obulamu bw'abantu. Naye ng'ensonga ebalwanya ensonga eri ku ki tetunnamanya bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza kubanga ensonga ekyatulemye okutegeera kubanga singa bubadde kujjako gavumenti eno eriko ate Kagame yandibadde asapootinga atya abayeekera bano. Kitegeeza ensonga zirimu n'ebyobugagga ebiri mu ggwanga lino erya DRC gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye kaakati wenjogera beewoze engoloko ne bagamba nti nno mukimanye nti tubaleetera amagombe yonna gye muli era emba bagezi musibeeko obwammwe mwabulire ebifo ebyo. Ebifo bibawooninze bye bino Lubero ne Northern Kivu eri mu mambuka ga Kivu. Eyo nayo kigambibwa nti nno ebyobugagga waliyo ebirombe bingi ebyobugagga ebisimwayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati bagambye essaawa yonna yonna tutuukayo era tubatuukako era emba bagezi musibeemu obwammwe obwanguwa mudduke. Kino nno birangiriddwa oluvannyuma lw'abajaasi ab'e Congo okubanga baalemereddwa era ne balitreatinga ne baddayo. Abamu balabiddwako nga baddusa n'ebigere okusobola okuba nga beetegula ekibambulira mu bifo ebyo ebisemberedde Lubero saako ne Kivu. Kitegeeza
abajaasi ba Congo ababadde balina okuba nga bakuuma eddembe n'abantu b'oku kitundu nabo balemereddwa kati ennamuka. Kaakati emberenge yo egaze ku sayidi eyo gwe yenjogera gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bategeeza nti nno mubadde bawuliriza balungi nnyo, wabula gwe ayagala otwegattako nagambye dda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba nga osobola bulungi nnyo okuba nga otufollowinga. Ngenda waliwo abambuuzizza ennamba y'oku advertisinga baagala oba advertisingira obateerako obulango okola abaagala okwadvertisinga tugenda kuba nga tubateerako ennamba gye mugenda okuba nga muyitako eya WhatsApp ssaawa yonna yonna, osobole okuba nga oteekako akalango ko kamanyikibwe naawe ofuuke binojjo ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bategeeza nti mbaagala nnyo era mbaagaliza ennaku ennungi n'omwaka omujja gubeere gwa mirembe gye muli. Mbaagala nnyo, mweraba.